mulekera okuzinga abantu bonna mu kiwempe ekimuntu kisi buli musiraamu mutujju. Nze ndi musiraamu ndi mutujju. Kisi buli musiraamu mutujju. Waliwo abasiraamu abatujju, waliwo abasiraamu abeesimbu, waliwo abasiraamu ababbi, waliwo abasiraamu abaki. Omusiraamu omubbi, omukatuliki omubbi, omukristaayo omubbi, owantwanga omubbi, owagundi mubbi, babbi. Omusiraamu omulungi, omukatuliki omulungi, omusiraamu ananka omukristaayo omulungi balungi. Nze nsoma ddiini bbiri, manye ddiini bbiri, ey'ababi n'ey'abalungi. Manyi amawanga abiri, ery'ababi n'ery'abalungi. Omuganda omubbi, omukyolo omubbi, omunankolo omubbi, baki babbi. Omunankolo omulungi ow'ekisa, omuganda omulungi ow'ekisa, omukiga omulungi ow'ekisa, omuganda omulungi ow'ekisa, bantu baki. Olyo eggwanga lyange. Eggwanga lyange lya ggwanga ly'abantu abalungi abeesimbu, bendwanyisa baba babi. Eddiini yange ddiini y'abantu abalungi abeesimbu abakola Katonda by'ayagala. Sente tezibula. Ndaba abantu bakukuta n'engatto. Engatto ze muzireka wali teri abazibba. Abazibba Abagatuliki. Esente mu makanisa n'amakanisa tezibula. Abazibbayo Basiraamu. Mwegendereze nno. Mumanye nti waliwo buli ddiini erina ababi, buli ddiini erina abantu abalungi. Buli ggwanga lirina ababi, buli ggwanga lirina abantu abalungi. Abalungi munoonye abalungi bannammwe. Ababi tubagobe, tulabe nti eggwanga lyaffe ligenda mu maaso. Ku Lwokutaano ndi musiraamu, ababajjajja. Ku Lwokubiri ndiwo Seventh Day, ku Monday ndi ki, ku Lwokusatu. Eddiini zonna nzisaba lwakubanga abantu b'enkulembera Katonda beyampa ba ddiini zino. Njagala omusiraamu bwansisinkana mukulu yesiime kubanga asisinkanye omusiraamu munne. Omukatuliki bwansisinkana mu kkubo yesiime kubanga asanze omukatuliki munne. Omukristaayo bwansanga mu kkubo yesiime kubanga asisinkanye omukristaayo munna. N'abaana bakuba ensaasa b'eddiini za jjajja naye yesiime kubanga asisinkanye omusamize mukoze ki. Lwaki mwe mujooga munyooma Katonda? Katonda wa maanyi, Katonda wa buyinza, Katonda teyeetaaga majja mapangise. Katonda teyeetaagako majja mapangise. Mulekerawo gamba mulwanirira Katonda. Tosobola kulwanirira Katonda. Tasitula na mukono n'ovaawo. Naye Katonda wa kisa. Kyova olaba naabo bakola ebyambyoni n'ebive abaleka ng'amanye ekiseera kyo kirituuka n'okola ki. Ate eri tewali balooya, teri agenda kuwolereza. Oli ku lulwo ali kubuuza by'obadde okola wansi, byenaakulagiira, byenaakugamba. Oli muddamu ki? Mulwanira obusiraamu nga waliwo alumbye empagi 5 ez'obusiraamu: okukkiriza Katonda, okusaala, zaka, okugenda emaka, n'ekirala ki, n'okusiiba. Ebigambo by'ojja biteekanga bwembigize. Bw'ogenda mu makomera Honorable Gen.Otafiire, Abasiraamu tulina ennamba nnene. Ffe tejangwirirwa. Nkusaba otuufu eddoboozi lyaffe ate gwe wennyini osobola okukikolako. DPP ayanguye emisango gy'Abasiraamu. Agambye nti amakomera gajjudde Abasiraamu. Abasiraamu mwebali n'Abakatoliki mwebali. Konyi musiraamu. Bw'abagamba nti Abasiraamu batujju, konyi yali musiraamu. Waliwo omuntu eyatugaba na Uganda okusinga konyi.
gundo omukazi yafa gundi Rakwena yali musiraamu Rakwena yali mukatuliki goni yali simanyi asoma dini ki Peter Otayi oyo yali musiraamu mulekero waliwo yayimba oluyimba n'agamba decoration ya kwawula decoration ya sikukulu siyo yembaga mulekero okutabula ebintu byaffe emigaati eriika sigala enyweka omwe naye toyinza kubisa mu sowaani emu omwe sigala asimanyi obujji ebijanjalo nogamba akasa byonna biriika no mwego okwawula obusiraamu si butujju Quran ewa Quran nange nagisoma omugenzi Kadafi yampa Quran nungi ey'Oluwarabu n'Oluzungu nagisoma kuva ku page kutuusa ku page endala ate erimu ne interpretation waliwo bano abagenda bensinga okutegeera Quran sirabangako Quran weegamba nti mugende mutuga abantu weekube bomu ojja wano tuli mu muzikiti tusaala otutte wetutuuka mu ggulu wamu gwe webale kwetuga naye bano oleese baaki ekiseera kyabwe kibadde tekinakola ki Katonda bwakubuuza nti bano abantu bange booleese obaleese waaki naani abakutumye olowooza genda mujjana kweri simanyi naye Katonda wakisayinza kubasonyiwa mwenna nimuyingira naye sirowooza ojja wano notaabasirawo kubanga engeri gyebasaalamu togikkirizaamu n'omuntu azaala abaana omukyalo azaale bano kitaabu oyo omu bonna tebafa naye baana bandi bakamoga bana basiraamu si basiraamu kubanga tebalina nankagundi tebakkiriza twayinza kubanga gwe Sheikh Kamoga olugenda mu ggulu bagenda kubabuuza Muhammad yaleka eddiini sibwe ekiri bwe mulituukayo n'abagamba Sunni Shia Ahmadiyya simanyi bora byavaawa muli mugamba ki yakugamba nti buuza abo ze saaliwo bwe batematemera eddiini yo saaliwo naye ne mu famire mujjukire Sheikh bamasheke mujjukire ne mu famire mubeeramu enjawukana oba omusiraamu ono tasaala nga bw'osaala takkiriza nga bw'okkiriza naye musiraamu mukkirize naye abikole kubanga alibalambula nkomerero Katonda